abali wano n'abataliiwo mutegeka abaana bammwe so temubategekera. Mutegeka abaana bajja kwetakulira babawe essanyu ery'obukadde. Byebyo weebale nnyo nnya bwakubye engalo. Omwana omutegeke awa mukadde we essanyu ery'obukadde, okubasomesa mu masomero, okubayigiriza empisa ennungi, okubasomesa ensonga za Buganda Ssemasonga 5, okubajjamu obugayaavu, obutabakola kyekyo nga mulowooza nti mubaagala nnyo. Olwo muba mubategeka era bajja kubawa essanyu ery'obukadde. Naye okugunjula omwana tekitegeeza kumutuusaako bikolwa bya ttima, bikolwa bya bukambwe, bya kumukuluusanya. Ennaku zino tulaba obutambi, abaana babakasuka ku sementi. Omusajja yajja bava kebera musaayi ne bamugamba nti omwana si yamuza, n'asuka omwana amukasuka. Omwana endoza yabetenteka omutwe. Kakati okumubetenta gwali musango gwe. Lwaki tonoonya omusajja oli eyamuzaalamu mukazi we n'olyoka omubetenta omutwe? Abalala mubalaba babakubisa ebipiira, babookya ebiveera, babagamba ebigambo ebitagambibwa baana, bababoggolera mu ngeri ebamalamu omutima. Bano abaana bano bemulaba bwe bayisibwa bwe bajja okubeera. Era n'abajoonyesa ensi eno bangi tebaafuna ku mukwano nga bato. Bw'oba wafuna ku mukwano ng'oli muto gwe oyinza otya okwokya omwana n'ekiveera. Omwana bw'asobya abonerezebwa, naye tekitegeeza kumutuusaako binuubule. Nsaba ntandike n'okwebaza ennyo nnyini ddala omutanda olw'okusiima naffe abaana abato ku mulembe guno omutebi. Abaami ab'amagombolola, abaami ba Kabaka ab'emiruka n'abatongole, bannannyini masomero n'abakulu b'amasomero, abasomesa n'abaana abayizi. Okusooka nina essanyu lingi okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri lwe alamula Obuganda era abalamusizza nnyo. Temukiwulidde kankiddemu kuba wano bwe tuba eggulire eryo mwenna musituka ne mukuba engalo. Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda era abalamusizza nnyo. Mwebale nnyo, ngenda mumutegeeza nti mukubye engalo nga mubuganya essanyu. Kati mutuule. Nsanyuse nnyo mwenna okubalaba, naye okusinga nsanyuse okulaba emiti emito nga giri wano mu mbuga enkulu wano mu Bulange Mengo. Ebintu byonna ebirungi, ebintu byonna eby'omugaso bye tukola tusaana okubiraga abaana, ate abaana nga bakyali bato. Olwo ebyo eby'omugaso lwe birisobola okufuna emirandira, biroke, bikule, era emirembe egirijja gibiganyulwemu. Awo nno neebaza nnyo abasomesa mwenna abatendeka abaana bano, ababasomesa
Nambayigiriza n'ensonga zaffe ssemasonga 5 nga mitube 5 kawempe bwa kirambisa. Bannaye abasomesa mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abaana ebintu bye twagala okubasomesa tutandika buto. Omwana omubuulira nga muto nti yeddira kibe nga aniita nakatteete ono ayogedde ku lwa banne. Omwana eddiini bagimusomesa muto. Omwana empisa zaffe tutandika okuzimusomesa nga muto. Okutegeera ensonga za Buganda nakyo kirina kutandika kusomesebwa baana nga bato. Awo nno mbeebaza okubaleeta, kubanga bwe tugenda tukula tutegeka abanaatuddirira, kubanga n'Omuganda agamba nti abaana ba kintu tebaggwerayo ddala. Ekyo kye bategeeza nti we tuva waddawo abalala, nabo we bava waddawo abalala. Okuleeta abaana muba muli ku mulamu ogwo, muddemu mwekubire mu ngalo. Njagala okubakuutira abasomesa n'abazadde, muteeketeeke abaana naye timubateekerateekera. Muteeketeeke abaana naye timubateekerateekera. Ensonga ziizino, ensonga ngenda kuzibawa. Omuganda agamba nti omuzadde bw'atakaabya mwana nga muto, omwana amukaabya nga akaddiye. Bw'otakaabya mwana nga muto, ali kukaabya nga okaddiye, gwa muzaala. Enjogera eyo etukuutira okugunjula abaana nga tetubakola kyekyo, nga tubalaga ekituufu, nga tubayamba okutegeera nti mu nsi mubeeramu ebisoomooza. Abantu mwenna abakulu abali wano n'abazadde n'abasomesa mukimanyi nti omwana bw'aba akula nga bano bonna kati abali wano beegomba buli kirungi. Omwana yeegomba ebintu byonna ebyangu. Muwulire kino, teri mwana atawoomerwa bulangiti ya kumakya. Olaba nammwe abakulu oluusi mugiwoomerwa. Teri mwana anyumirwa kukola mirimu gya waka. Era kumpi buli mwana abaako ekiseera wakooyera essomero. Nali ekitovu eyo mu siniya esooka nga tulina brother bamuyita James. Ku makya bulangiti weewoomera, ogenda okuwulira ng'akuba mu ngalo, ng'akuba akabonero k'omusaalaba nga bagamuzuukuke, nga twakyawa ekintu ekyo. Kuba buli mwana awoomerwa bulangiti ey'okumakya. Omwana bwe bamuzuukusa ku makya, oluusi akaaba. Mwenna mukimanyi. Omwana bwe bamugamba okunoga emmwanyi, agenda tayagala. Oba nanyumiza ono saabaga bantwala, taata wange yakomangawo ekiro, najjayo ttooki. Yakomangawo ng'emmwanyi twazirese ebweru. Omanye emmwanyi baba bakazaanika ennaku 2-3 ezisooka temuzaanula. Kati ffe nga tuyisaamu ennaku tugamba zikyali mbisi, naye nga zituuse okwanula. Kati n'akomawo ekiro n'atugamba mufulume, ne tuziyoola ne tuziyingiza amasitoowa. N'akomawo ku ssaawa eyo nga 5 n'ettooki, n'akuba mu bimuli, mu busonda, buli gye tulese empeke n'agitulondesaayo. Omumwa guli mu nnyindo, oluusi n'amaziga gatuyitamu, oluusi n'ekibooka agikutte. Abaana
abamu baati baagala kugenda ku ssomero. Mubiraba ebyo byembagambye byebyomugaso bye tulina okukwasisa abaana oluusi ne bibakaabya nga bakyali bato. Kyokka tetwagala kukwasisa abaana bino ebyomugaso mu bukambwe obuyitiridde. Tetwagala kukwasisa abaana bya mugaso n'amaanyi agayitiridde agateetaagisa. Buli lw'oyigiriza omwana ekyomugaso obeera omutegeka, era omwana ategekeddwa obulungi asobola okwebeezaawo mu biseera eby'omu maaso bazadde be ne bwe batabeerawo. Abazadde mwe abali wano kamube basomesa era muli bazadde, kamube abaami ba Kabaka era muli bazadde. Musiiba mukola emirimu egyammwe egya Kabaka. Abaami abali wano babeera mu mirimu gya Kabaka ebbanga lyonna n'egyabo. Naye ku bazadde abo abakola bangi mbawulira nga bagamba nti bategekera baana. Bategekera baana. Naye omwana bw'omulekera ebyobugagga nga tewamutendeka bwe bakola bya bugagga, manya nti bigenda kumuyita mu ngalo. Era nze abazadde bulijjo mbabuulira nti mulye ne ku ssente zammwe. Omwana omuzadde omugunjula mu mpisa ennungi ez'omuntu bulamu, omutwala ku ssomero, omulaga ekituufu, ate ne ssente n'otereka mu banka nti bw'olifa zaalisanga. Ssente muzirye, mulye ku kanyama, mwambale ekkanzu nga nnungi. Akubye engalo weebala kitegedde. Kubanga omwana omutegeka ajja kwekolera ebibye. Kyengezaako kubagamba abaana mubatendeke okwawula ekituufu ku kikyamu, baleme kubakaabya nga mukaddiye. Kale abazadde abali wano n'abataliiwo, mutegeke abaana bammwe so temubategekera. Mutegeke abaana bajja kwetakulira babawe essanyu ery'obukadde. Byebyo weebala ennyonnya bwakubye engalo. Omwana omutegeke awa mukadde we essanyu ery'obukadde, okubasomesa mu masomero, okubayigiriza empisa ennungi, okubasomesa ensonga za Buganda ssemasonga 5, okubajjamu obugayaavu, obutabakola kyekyo nga mulowooza nti mubaagala nnyo. Olumba mubategeka era bajja kubawa essanyu ery'obukadde. Naye okugunjula omwana tekitegeeza kumutuusaako bikolwa bya ttima, bikolwa bya bukambwe, bya kumukuluusanya. Ennaku zino tulaba obutambi, abaana babakasukwa ku sementi. Omusajja yajja bava kebera musaayi ne bamugamba nti omwana si yamuza, n'asuka omwana amukasuka. Omwana wenduza yabetenteka omutwe. Kakati okumubetenta gwali musango gwe. Lwaki tonoonya omusajja oli eyamuzaalamu mukazi we n'olyoka omubetenta omutwe? Abalala mubalaba babakubisa ebipiira, babookya ebiveera, babagamba ebigambo ebitagambibwa baana, bababoggolera mu ngeri ebamalamu omutima. Bano abaana bano be mulaba bwe bayisibwa bwe bajja okubeera. Era n'abajoonyesa ensi eno bangi tebaafuna ku mukwano nga bato. Bw'oba wafuna ku mukwano ng'oli muto, gwe oyinza otya okwokya omwana n'ekiveera. Omwana bw'asobya abonerezebwa, naye tekitegeeza kumutuusaako binuubule. Naye ajja bikola abantu abalala. Ensonga eyo nkulu.
Njagala kubeebaza mu ab'amasomero abaleese oluwalo. Njagala kubeebaza ab'amasomero abaleese oluwalo. Omanyi abaddugavu tetumanyi kukuba ngalo, bamala tugamba oba lwaki? Ate nkolaba ekintu kyetaaga okwebaza n'engalo. Otyo lwaki mwagala kumala kubagamba? Naye ekikulu ekiri mu lwalo lw'amasomero si ssente, wabula okutendeka abaana bafuuke abantu ba Kabaka ab'obuvunaanyizibwa. Era bwe wabaawo omukulu w'essomero yagambye omwana leetayo 1,000, 200, 5, wakoze bulungi nnyo, webalire ddala. Abaana kirungi bave buto nga bamanyi nti obulamu bulimu okwefiiriza n'okwetaba mu nteekateeka ez'omugaso. Balina kuva buto nga bakimanyi. Bwe nali mu nteekateeka y'ettoffaali nasookera Mityana mu kisaawe. Abantu bano abalala bonna ne baleeta ssente empitirivu. Kaakati ne nkwata ekibbo, abantu ne basimba olunyiriri lwaweza ne Mayiro. Mwajjiramu omwana omuwala. Ebyembi omwana oyo erinnya lye saalikwata, so yaliŋŋamba. Naye omukolo abantu baali basufu obungi. Omwana n'ateekamu ak'olukumi. N'aŋŋamba muddize ekinusu eky'ebitaano. Nange ne nkitoola ne nkimuddiza. Naye abaabulirayo ne muyita n'akomawo. Ne mugamba lwaki onsabye siringi 5 nzikuddize. N'aŋŋamba maama yampadde siringi 10. 5 za kindaazi, 5 za boda yakunzizeeka. Naye nasazeewo obutalya kindaazi kuba naludde Katikilo ajja okukima essente ez'okuzimba Obuganda. Kati zino 5 ngenda kulinnya boda nzireyo eka. Omwana yamalako ebigambo, yalina emyaka nga 13, 14. Yali mwana muwala. Erinnya yalimbuulira naye abantu baali bangi beneerabira. Naani muwandiise mu kitabo kyange kye natuuma ettoffaali. Era nasaba ow'ekitiibwa ono netanaba kumuzuula anoonye omwana oyo. Omwoyo ogwo, eyo yali nsigo eri mu mwana oyo, kati ate kubanga akuze. Kuba obwa Katikilo naakamumalako emyaka 9. Oba ali Makerere oba ali Muddawa. Ekyo kye twagala tusige mu baana bano okuva obuto. Gwe bw'olaba omwana omuto ow'emyaka 4 talidde enseenene nga bamugambye nti gyeyeddira, ng'ate awulira nti ziwooma nnyo naye n'atazirya okubanga kyava buto. Okuzimba Obuganda, ensonga za Buganda si masonga 5, okulwanirira Namulondo nga mituba 5 bweyogedde w'ekawempe gwe mugaso oguli mu baana okujja wano mu mbuga za Bulange. Mbeebaza nnyo bannaye, mwebale nnyo, mutadde ettoffaali ddene nnyo ku Buganda ery'omulembe omuteefu. Kanjogera ebigambo 2 mu Luzungu. Waliwo omusajja ono yeddira nkima ye Katumba ono gwe mulaba. Tayagala Luzungu, asula atudde. Namugamba abe wammwe mwogera Luzungu, naye buli lwajja wano tanviirako awo. Ayagala njogereyo Luzungu, naye kikulu kubanga obubaka buno n'abeera mu babwetaaga. Mbadde Buganda yakulemberamu okuzimba Uganda. Ne baba n'akigaana oyo bwine yakala. I would like to urge parents and guardians to groom their children, to prepare them for the future. I would urge the parents and guardians to avoid doing everything for their children, to teach them the responsibility that comes with adulthood. When we properly groom our children,
They will be able to take care of their lives even in the absence of their parents. Parents, especially in the so-called middle class, pamper their children more than is necessary. They don't groom them properly, they don't involve them in any domestic activities which would nurture them into responsible citizens. And in the end, the children become a burden to those parents when they attain adulthood. The second point which I would like to pass over to the parents and guardians, including teachers, is not to be violent towards the young ones. Grooming children is important. Punishing children when they are in the wrong is also important. But that doesn't mean that we should be violent as we punish them. Bashing them against walls and concrete, burning them with plastics, or being excessively physical towards them. There are so many ways we can punish children. We can show them the right way without being excessively violent towards children. Actually, violence breeds violence. If the parents and guardians and teachers are violent towards the young ones, we are likely to have violent adults in the future who will be a big problem for the country. Akakazungu tekabamala mu abechagwe. Njagala nnyo okwebaza abaana bayimbye ennyimba. Mwenna temuyimbye nene mujja kudda, temujja kudda olulala. Mpulidde wano omwanjuzi mwami Alice Lubega agamba waliwo abatayimbye naye abaana bajja kudda. Era abamu banayimba nga tugenze, abalala bajja kudda baddemu bayimbe. Naye neebazanya abasomesa abatendeka abaana bano. Ennyimba ezo zibaamu obubaka bunene, ettoffaali eryo lya muwendo. Neebaza abaami ba Kabaka abakoze omulimu mu bamasomero bano n'ebitongole, okuva eKyaggwe, okuva eKyaddondo, okuva eBusiro. Mwebale nnyo bannaye, mwebalire ddala. Omuganda agamba nti segundeko tegulwala mugongo. Omumyuka ono ye mumyuka ntwala bannaye, omukyala Silvia Namuyaba Semuyaba ye mumyuka w'eggombolola Makindye Lufuka. Naye olugero tamanyi kulutta. Kati bwe twagendanga mu kwanjula twalina munnaffe nga musajja mukujjukujju. Omwogezi eri bwe yaleetanga olugero nga talumanyi ng'agamba ssebo Omuganda agamba nti aleeta olugero yalutta. Kaakati nga bwe nduleese kandutte. Ssemuteko tegulwala mugongo nga kye baagutuma tekinnagukwasa. Kabaka yabatuma okuweereza Buganda n'okuzimba eggwanga lye. Terinatuuka ku ntikko n'olwekyo timukoowa era mbeebaza obutakoowa. Naye mwebale kubanga weebale amala ebintu. Mwebale nnyo bannaye okukola omulimu mu b'amasomero. Mwebale ab'amasomero kubeera bantu balungi, okugunjula abaana baffe ab'eggwanga. Nze bannaye seeraliikirira biseera bya maaso. Seeraliikirira biseera bya maaso. Nze ekintu kyokka kye nzijukira ku kitange ku nsonga zino z'Obwakabaka yagambanga ekintu kimu, ejjoogo ly'obote. Sirowooza n'ekitange yamanyanga nti asiga mu nze ensigo. Naye yayogeranga nti ejjoogo ly'obote, muobote ono ow'okubirize gwe nalaba. Kati bye bajjanga ne bamuteeka ku leediyo ng'ayogera kitange ng'agamba ejjoogo ly'obote. Kaakati nze ne mmanya nti omusajja ono yatujooga. Tulina okumulwanyisa n'ebikolwa bye. Yensigo yokka gye yasiga. Naye ate kati laba abaana bajjudde mu Bulange yonna ebooze. Tweraliikirira tutya ebiseera eby'omu maaso? Ebiseera eby'omu maaso bigenda kubeera birungi. Si kugamba nti ebisoomooza tebiriiwo, naye essuubi lye lisinga obunene. Nze mu kulaba okwange
mutwale banaye oluwalo obukadde 17 n'emitwalo 5. Aboogedde wano mugambye nti nno mwagala kulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Buli azza wano n'abaana ayagala Ssaabasajja Kabaka alambule essomero lye. Nimbye nze ogwange gwakutegeeza Ssaabasajja Kabaka nti abaana baagala mulaba kugenda kimutegeeza. Naye okusiima kukwe. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Saba tuyimirire. Kato